from this footage recorded by NBS TV. Amid Bobi Wine's verbal exchange, his bodyguard, who has now been identified as Ariho Nobat, is seen in the background of Bobi Wine next to this white car. By the time the explosive lands on the car, Nobat is seen smiling and looking away, unaware of what is yet to happen. So if we are to go frame by frame, here is the direction where the explosive came from, fired from a gun. According to security sources that I spoke to but declined to speak on camera, this is a GM2L SAE 820 grenade, an instant tear gas canister produced by the French company Alestex. This grenade has three characteristics when it explodes. It releases tear gas, which causes an intense explosive noise, and the same is seen in this footage. It is at this point of explosion that ASP Kato William, a police officer, mandated with Chagulanyi's security and Chagulanyi's close associate, Dan Magic, were injured by the fragments from this explosive. With this evidence presented in the footage recorded by NBS TV, it is clear Ariho Nobat was not in possession of the explosive. The same explosive is seen fired moments later as they take the injured into an ambulance. Njagala kutandika n'ekibuuzo kino olunaku olwaleero. Gwe bw'owulira erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mitembo, kiki ekikujjira mu mutwe? Bw'owulira erinnya Bobi Wine, kiki ekikujjira mu mutwe? Olunaku olwaleero njagala nsharinge nammwe obutambi busatu bwokka obumu ku obwo obufudde Bobi Wine ow'enjawulo, omuntu ali unpredictable, obufudde Bobi Wine ow'ensusso n'ebigambo oba olyawo byazaatondawo nga zafuuka na ŋŋombo. Ne tugenda tunuulira nnyo Bobi Wine kiki ekimufudde ow'enjawulo. Ngenda kuwa obutambi buli busatu bwenkulondedde, nze bwendowooza nti bwe bwenkizo, nga woba obutunuulidde olowooza firimu. Singa oli abatagambye n'okagwako bugwi anywhere, wonna wonna w'oba okasanze oyinza olowooza firimu, naye ng'ate byali bya ddala. Ampuliriza, Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku basajja mu Uganda abatono eddala ennyo ababadde bayimba ennyimba nga buli luyimba lwayimba eba ŋŋombo, kataala, sayiziyo n'ebiringa ebyo. Okitegeera nti ebigambo bye byonna bibadde bijjirako olufutafuta oba amafuta ga Katonda nga zifuuka ŋŋombo. Ekyo nakyo kisa kya Katonda, si kintu kyangu. Wabula njagala tutunuulire mu bigambo bya Bobi Wine oba mu butambi buno obusatu nga sinnaba nakutwala wala, nkutandise n'akatambi akasooka. Ngenda kuwa akatambi okuva ku kasooka nga yalinga firimu, nkuwaako okubiri nga yali full movie, nkuwa akasembayo ke yakoze wano mu Lango sub-region nga firimu yennyini ewedde emirimu. Ampuliriza, saagala kulisa, kansooke nkuwa akatambi akasooka. Bwe tukavaamu bwe tuti ogenda kulaba ate ekyaddirira. Tegenda kubeera mpanvu eno, tegenda kubeera mpanvu, wabula njagala tulabe ebifuula Bobi Wine. Yo, kama sazeko. Kiki ni omwaka. Yo. Aya, ngamu sazeko basaliyo. Paka chai. Hai, mobile. Lete kisanizo. Ali msaidi. Kana ene chai yangu. Biwa. Lese, ndetea kusala ino. Marudi ya mwa. Bien. Kadroa.
Nengonyi menyo wanange. Alali. Neno bali bagamba. Bali benjira. Ready for parliament. Kaka tomato sauce. Kama chijo cha kwa tomato. Msaka tomato sauce. Bas. Atulumbe. Kagenze sasuze mwana nasuze mu ghetto. Kuba twategedde nti bagala tulya. Twategedde nti amakaga ffe baadde bakataddeko abasirikale. Kakati planning abatasula wakacho kola nange nasuze mu ghetto. Kati sawa zirungi na parliament. Singofune ndera ine kulemesa kutoka parliament. Tera agenda kunemesa kutoka parliament. Chobola nasuze mu ghetto kubana tebasobola kunzijawo ne bajja ne majegere. Honorable. Good. How is it? Forward. Yeah. Rasta. Oye Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandika okuba ow'enjawulo mu byobufuzi nga yakayingira parliamenti y'eggwanga mu mwaka gwa 2017 olwo amaze okuyingira parliamenti. Bwe yatuuka mu parliamenti, ebimu ku byakolebwa mu parliamenti yakyusa ekifaananyi kya parliamenti nti yatwalayo najja ku by'okuba nti twekwata mu ngalo bonna ababaka nga baagala kubonga bubonzi. Ebintu byakyukira mu parliamenti ng'atuuse baali babonga bubonzi. Njagala tulabe ka klipu kano ng'ababaka bakyuse mu parliamenti ye Kyagulanyi Ssentamu ge g'amaanyi ge yatwala mu parliamenti. Katufune akatambi kano bwe tukavaamu nzije nkulaga ate ekyaddako. Wadde nga Bobi Wine kati omubaka omujjuvu wa Kyadondoisi abadde n'abawagizi bangi takkiriziddwa kuyingira nabo. Batunonya abakkiriziddwa nga bawerekerwa mu mmotoka mwajjidde ey'ekika kya Land Cruiser ebadde etimbiddwako bendera z'eggwanga era n'ayingira mu luggya lwa paalamenti. Ayaniziddwa abakola kuteekateeka abagenyi mu paalamenti ng'alina mukyala we n'omwana kiti yamusabira ng'anoonya akalulu. Emirimu gisanyaladde ku paalamenti nga n'abakozi ababadde ku gyabwe bazze okwerabira ku mubaka Kyagulanyi. Oluvannyuma paalamenti etandise era n'avaayo n'ayingira okulayira ng'awerekeddwako ababaka okuva ku njuyi zombi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
akubye ebirayiro wakati mu nduulu. I, Jeyakoledde Sentamu Robert, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. Olumaliza wabaddewo katemba enjuyi zombi okuli olwa gavumenti n'abagivuganya bwe batandise okusika omuguwa kuba waalina okulaga. Sipiika muwadde ssemateeka n'amateeka agafuga paalamenti era olumaze n'atuula. First, the Constitution of the Republic of Uganda, which you've studied and will guide you, the rules of procedure. Master them, they will help you in the plenary and in the committees. Kyokka nampala wa NRM Ruth Nankabirwa abadde amuvaako emabega agenza agomanga ye. Awo yali amaze okukwata attensioni ya buli mubaka. Omanyi omuntu azze mu parliament nga mulaba muyimbi naye ng'amaze okubakyusa abajje mu masuuti abatadde mu mbeera y'ekirasita. Kati ye Kyagulanyi Ssentamu. Awo buli omu yali avudde ku mulamwa ng'afuuse wa kubonga. Luli olusuutisuuti oludiplomati nga baluvuddemu. Moment endala gye njagala okuba nga nkuwa mukwano gwange nti Kyagulanyi Ssentamu ono bwe tujjukira bulungi parliament bwe yakwata omuliro nga bajjawo ekkomo ku bisanja, lyali kkomo ku bisanja. Abamu ku bantu abaakuba ekikonde ne kinoga bulungi mu parliament ekiseera ekyo yali Kyagulanyi Ssentamu wakati ku mmeeza za parliament nga kwalinnye. Bino nno bikulaga omuntu atagenda kubeera muwangu, omuntu agenda okubeera ow'ettabbu. Katusooke tufune akatambi kano mukwano gwange, bwe tukafuna then nzije nkuwe moment endala. Ulika banyumiza olunaku lwesirerabira, banyumiza olutalo mu parliament, twali mu kuteesa mu parliament netulumbibwa obusajja obukubateke naye bwasanga naffe tumanyi teke buzifunya naffe netubulaga ne bunyiga nange ne mbunyiga ne kampita emabega ne kanjula ne bunkuba ziri ez'okumuga. Okay, ekyo kyekyali mu parliament, ekyo kyekyaliwo nga Kyagulanyi Ssentamu abasajja ab'amagye basazeeko parliament, Honorable Namboze bamaze omumenya omugongo, abantu babakubyekubye, Katolu bwama bamuddusizza mu ddwaliro omugenzi mu kiseera kino nga Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde waggulu ku mmeeza za parliament agamba abasajja no way temujja tujogera mu nsi yaffe nga mupya. Njagala kujjukiza Kyagulanyi ayingira parliament nga already ekisanja kyali kitambuddeko emyaka 2 ndowooza 2 kitundu kuba jjukira gira mu by-election nga waliwo Apollo Kantintinku nnyingi muwada ebiseera ebyo be baali bavuganya akalulu ne bajja mu by-election. Kyagulanyi n'akayingira, bw'akayingira n'abakuba hand down, yabakuba to the fullest nga tolina kyogamba. Kakati ebyo byonna nga biri awo, tujja mu campaign, tutuuka mu campaign, bino bye byaliwo. Of course bingi ebyagenda mu maaso, naye nkulondeddemu emu ku gyoyinza okulowooza nti Filimu. Bobi Wine mu katambi kengenda okuba nga nkuwa baamugana okwakisesinga hotel, n'asula ebweru n'abayambi be bannamawulire n'abantu ba bulijjo basula bweru. Yasula mu mmotoka mwe yasula yeebikka bw'ebisikaleesu ne bagwa omwo ng'amabidde. Success mukwano gwange tevangako kumpi. Buli muntu gw'olaba ng'ali successful aba n'olugero olw'okunyumya. Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero singa akwata entebe y'eggwanga waliwo moment z'atasobola kwerabira. Ampuliriza, njagala nga tetunnaba kuba nga tugenda wala nsooke nkuwe akatambi kano nga basuze ebweru aka Kyagulanyi Ssentamu. Wabula njagala kukujjukiza tutambula ne Sheikh Ashrafu
musomi wa dduwa Sheikh Ashraf musajja musomi wa dduwa munoonyeko mukwano gwange bw'oba nga toyagala kwejjusa bakufeza ekiseera gezaako Sheikh Ashraf ono omusajja abimalanga wallahi abimalanga njagala kuwa katambi kano bwe tukavamu bwe tuti then olabe ate ekyaddako. Honorable Kyagulanyi said he cannot sleep without his people sleeping. They ended up sleeping. Otherwise, those allegations where they took photos sleeping on the floor, it is a total lie. This restaurant, when they came, it opened. All of them got tea up to midnight. Mu kiseera kye kimu nga Kyagulanyi Ssentamu ali mu kutambula anoonya akalulu oba yeggula obuganzi obusobola bannayuganda bamwesige asobole okutwala entebe y'eggwanga ennene ng'ali mu kampeyini ezaali ez'okufiirawo masasi baluka bikoze bitya kola biki waliwo osi ayitibwa Naamara Bobi Wine Katonda amulyemu omutima bwe yali amugamba nti oba oliawo lwaki nkwogera njagala tulabe momenti eno yemu ku moment ezisinga okunyiiza ate n'okuwooma nga ne bw'oba ogiraba bulabi bw'oti n'amaaso go omanya omusajja mu butuufu yali amense Kyagulanyi yamenka bino bikulowoozesa nti eno movie. So I humbly request you to enter your vehicle and proceed to Chankwan. You will have this tomorrow. Tomorrow you are supposed to be in. Just a minute, madam. First of all, let's say good morning. But secondly, madam, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we leave, madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. This is my team. This is my team. I am briefing them so that we can leave, Madam Namara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want. But we're living now. You don't count time for me. Don't say Hello. Mubere bakakamu, okay? Mubere bakamu. Okay. Abaye. Mubere kam, okay? Mubere kam. Okay. Keko akatambi mukwano gwange. Bobi Wine bannaye. Naye nga mbebazaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo banange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera omukutu guno. Eno ye DPTV Uganda mbeera Sajjime abeerawo okubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Njagala tugende mu katambi akalala. Akatambi kengendo okuwa mukwano gwange wabula ate bwe tuba tumaliriza nina kengendo okulekerayo. Kano kengendo okuwa kabaddewo juuzi wano juuzi mu Arua. Omusajja bwe bagenze mu maaso n'okubanga bamusalako mu Lango sub-region wano bagenze mu maaso n'okubanga bamusalako emmotoka za poliisi zonna ne zeetooloolawo ne bamulemesa okubanga ayingira ekibuga ekyalango. Omusajja yabazizza poliisi n'akwata emmotoka n'agijja ku driver ye ne yeetuulirawo n'abaza poliisi nga Joel Ssennyonyi ayogera nabo bw'ati. Omusajja n'afumita emmotoka n'abayitamu ne zidda okunywa. Mpuliriza akatambi kano ogenda kalaba bw'oba okatunuulidde oyinza olowooza firimu kubanga ayina engeri gye yakuba gaasa abasajja b'emmotoka ab'amagye ne poliisi nga bapaakinze emmotoka zaabwe zonna awo n'afumita bagenda okwagala omugoba
oba bakyuse emmotoka ng'omusajja ayingidde ekibuga. Njagala tulabe moment eno wabula yampomedde nnyo nenjagala ngireete kasooke tugirabe then bwe tuvaayo nzije ate tulabe kikye tuzzaako. Poliisi egezaako kusalinkiriza DPC ali ku ssimu bw'avuga avugira ku ssimu. DPC avugira ku ssimu bakutagetinga nkugambye polisi tena bakuweera nkugambye another attack again. Basazeeko tetumanyi kiddako bamaze kusalako tetumanyi what next nkugambye polisi esazeeko police they are at their best. They are at their best. Joel agezaako kwogera n'abagamba what is happening. We are also Ugandans. He's trying to engage them. Agifumise oye Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency the Ghetto Gladiator alumbye ekibuga akiyingidde bakiyingidde. They have no option. Bakiyingidde. My God, this is not a movie. It's not a movie. You can't believe. It's not a movie, it's real. He's called Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's good at this. He's good at this. He's good at this. He's ever alert. The police, they are confused. Oh, you're going to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Aje kwakidemu. Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka His Excellency Bobi Wine, the bad man from Kamocha, the Ghetto Gladiator. You can call him Omuwanda wa Kabaka. Ali wano mu Lango sub-region amakubo gonna agategeera. You can't stop him. You cannot stop him. It's not a movie. This is real. It's not a movie. It's not a movie. It's not a movie. Bad Bobi Wine. Bad Bobi Wine. He's called. Oshe, wemu. Bad Bobi Wine. Ali mutami wakati.